abaka ba pamiti yatula kakiiko by'amateeka batandise okunganyibiro z'okunongozesa mu z'amateeka ku nnyingo erubiri y'okutwala ettaka ly'abantu ku bwazi olwo basasula oluvannyuma abaka basookedde ku myuka wasawo za gavumenti mwezi Gwolokutaana eyanjula ennongoseza mu palamenti ne minisitule by'ettaka Betty Amonge ebirowoozo bya Lukutaana okusinga byesigamye ku gavumenti okuba nga pulojekiti nnyingi zeesibye olw'okuba tebannalirira bwe zirina okuyita ekifiriza gavumenti ensembi. Naye kati tugamba nti bwe tunaabalirira omubalirizi wa gavumenti bw'anaabalirira n'agamba nti ettaka liva mu ssente bweziti, ssente ezo bazikwate nga gavumenti tenatwala ttaka baziteeke mu kooti, nannyini ttaka abeere wa mukisa okukozesa ssente ezo newankubadde yeemulugunya nti ssente tezimala, naye gavumenti naye ebeere ya mukisa okuyingira ku ttaka pulojekiti gy'eba yagala kukolerawo egende mu maaso. Abaka bategeeza nti palamenti ebadde yakkanyiza okuyimiriza ennongosereza eno nga bw'eri okutuusa gavumenti ezziyo n'egitereeza okugonjoola ebizibu byonna ebigiremu. Abaka okuli Muhammad Nsereko ne Midad Lubega Segona bategeeza nti ennongosereza eno ekuntana n'amateeka agafuga palamenti. It goes beyond what has been said. The culture of respecting both the constitution, constitutionalism and institutions in this country. Kakati tekikyali ani agula ensi kati ani agitwalira ku bwereere kubanga bagiseera gye mukomye okuseera ettaka lyammwe n'abalyagala okulitwalira ku bwereere gye bakomye okuwawula engalo. Abaka basigadde bowera wadde nga ssentebe w'akakiiko kano Jacob Oboth asazeewo nti akakiiko kitundu ku palamenti nga balina okwetegereza ebbago lino eryalagirwa sipiika okulikuŋŋaanyako ebirowoozo. This is a committee of the House. The House sent the work to us. Now you are moving a motion here to send it back. Can the chairman speak for one? Ono Ssaabalalizi wa gavumenti ow'ekisiikirize Wilfred Nwagaba n'omubaka wa Bugweri Kawonte Abdul Katonto bategeeza nti ennongoseza teyeetaagisa bano ku leediyo ennyingo ya 26 mu ssemateeka ewa gavumenti obuyinza okubaga ebbaga eddala mwe basobolera okufuna ettaka naye baleme kwesigama ku kusooka okutwala nga tebannasasula. Are taking too long to resolve this. One, we can have a law in place which gives them the time within which to sort out. Kyokka Lukutaana agamba nti basobola kubaako bbago ddala lye baleeta nga lwakyusiza mu ssemateeka ow'eggwanga. Ndongoosa mweno gye ndeese buli muntu yenna alisoba yandibadde agiwagira. Kitegeeza abatali soba abatali wano Kantuntu n'omubaka omukyala w'Ekoomi Monica Amodink bategeeza nti okusomoza gavumenti kwesanga kwe kuba nteyagala kusasula abantu baayo. Why don't we move on that and see if you have this problem? Why do you cause controversy where there should be none? Enzo okulaba nga balaga ebintu bya kibuyabuya minisita ze wano n'agamba owalandiza omukyala nti bino byonna bya government projects zokka. Tugenza okwekanga ng'ebuliisa bye boogera ate kampuni z'amafuta ezisimayo siza bannayuganda. Segona wadde gavumenti amagezi nti esaanye eteeketeeke bulungi pulojekiti zayo nga tennaba kutwala ettaka ly'abantu ku kifuba. I have not had any justification from the minister on the urgency over this. Bagende beetereza nga gavumenti ekisooka obulyake obuli mu kitongole kya Ssaababalirizi wa gavumenti, ekyokubiri okuteekawo enkola ennungamu n'ekitongole ekiramuzi okusalawo amangu eggoye ku nsonga eziri ku ttaka n'okusasulira abantu baagala okutwalako ettaka. Ndowooza bw'abanga ddala yazze nga azze kuwuliriza tumuwadde ga bwereere agende yeetereze alyoka akomewo. Bwe bati ababaka bagobye mwezi Gwolokutaana ne Amonge badde beetereeze mu bbago lino olwo balyoke bakomewo ku Lwokubiri lwa wiiki ejja nga litereezeddwa. Obedi Lutale ne Rachel Nakasibe okusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.